Mulamba mutya basweeti abalungi abeekuumira kusenga 5256. Mu vidiyo yaffe ey'olwaleero ngenda kwogera ku bika by'abakyala abatawasika be bafaanana batya oba abatawooma mu bufunze. Kankiyisa oba kankyogere bwe nti kubanga omuntu gw'otasobola kuwasa ne bw'omuwasa ng'owaliriza empaka things are not going to be smooth, ebintu tebigenda kunyuma. Ebiseera ebisinga mujja kwesanga nga mwawukanye. Abaami ebiseera ebisinga bwe baba batukwana kye basinga okutunuulira ye beauty, naye waliwo qualities oba waliwo ebintu by'olina otunuulira mu muntu anaafumba ng'otadde beauty aside, ng'otadde nti ayina ebbina, nti ayambala, ayina ffiga, bw'atambula mu kkubo muwanvu, ebyo byonna ng'obitadde ebbali oyina ebintu by'olina okutunuulira n'ogamba bino nga mbiggyeewo omuntu ono nsobola okubeera naye ebbanga ery'omwaka ne tukwata ogwokubiri ne tukwata ogwokusatu oba nedda. Singa weezuula ng'olinza obutasobola kubeera naye, mukwano, bw'oba toli mu bwangu towasa. Bw'oba nga toli ku pressure nti ewaka bakubanja mukazi, mwesonyiwe. Ate nammwe abakazi vidiyo eno giwulirize osobole okuba nga weetereeza kubanga twemanyi. Osanga omukazi nga yeepanga nti nze neemanyi ndi muyombi nga yeemanyi. But guno muze gw'oba osobola okulwanisa ng'omuntu n'ogwejjamu mpola mpola. Ogenda okulaba ng'ekintu ekyesonyiye tokyakikola nga watereera. Omukazi nnamba emu gwe tugenda okutunuulira ye mukazi omukyafu. Omukazi omukyafu togenda kumulabira mu kkubo. Abamu osobola obbalaba, abamu tojja bbalaba. Kuba waliwo abantu be tuyita bakyafu bayonjo, yafaanana atya? Yeeyonja, in fact n'okunaaba alinza okuba tanaaba. Nze bino bye njogera mbiinako obukakafu. Waliwo abantu nga tanaaba nga naye mukazi naye nga tawunya. Yeekuba kaddiyo ke n'amala ennaku ze nga 4-3 ng'atawaaza kukyusa kapale ka munda, takooza akate kaali mu baketi, n'akyusa akaleega ke ne yeekuba kaddiyo n'ateekako akagoye n'atambula n'ajja n'akumiitinga. Bw'omala okwezina n'alyoka anaabako. Obuyonjo butandikira ku mubiri gwa muntu w'otasobodde kuyonja mubiri gwo. Onaayonja otya we tugenda ossula? Ka mbabuulire, mbagambe ngenda babuulira ebika by'abakazi abatawooma, ogenda kuŋŋamba singa oyo abatawooma atya. Kati ogenda kumuli otya ng'okimanyi nti amaze ennaku 2 nga tanaaba nga naawe okimanyi. Kuba olinza okuba okola naye there are days lw'ogenda okubeera naye waka. Era ojja kino tisinga. Emmeeme ye ejja kwesittala. Ne bw'aba badde akuwomerawo bijja okkoma. Ye kale awooma. Y'ayina amazzi ge, buli kimu kiri kkiriya, enfuli yasika, ebbogomu mweriri mu mana, mutuuke mu kisenge ng'amasuuka mugasulamu omwezi mulamba. Olaba amasuuka ago omugeezinira mugayina akasuke kafuna. So gayina engeri gye gawunyamu ekisuusuusu ekitali kirungi. Naye gwe just imagine ogasuzemu omwezi mulamba nga ate mwezina. Nga tagakyusa. Ekisenge ekyammwe tekyerebwa, engoye zitandikira mu ddiiro okwaniriza. Bwe muba muli mu kikomera, ojja zisanga ne ku kikomera nga kweziri. Kuganga ali disorganize, ensolo zinyooka buli wamu, appetite oba togiyina. Appetite eba efa. Omukyala omukyafu mwesonyiwe, oyo towasa. Namba 2, ye mukyala atazimba oba atali atalina puroguramu eddako. Bwe muba mufunye akasente ye alowooza kimu tugende tupaatinge, tugende tugule kino, talina kyakugamba nti nga kiri it's a liability, I mean it's an asset, tugule no asset nedda. Tugende ngulire emmotoka, tasobola gamba tugule akataka kubanga kali productive. Omwaka ogujja tujja katunda ssente bwe zitya. Talina kyakwongerako, waliwo okuba nga talina kyakwongerako naye nga takutoolako, oyo aba mulungi. Osobola omuwasa kuba takutoolako. Kyakwongerako weekiri nti akwoleza engoye, akufumbira, akukuumira ewaka. Yadde wano waggulu oba okuwa amagezi financially, waliwo abantu nga they are weak in one mu bifo ebimu in some areas nga awali weak. Naye ng'ate si spender. Naye omukyala spender ye mukyala agamba nti njagala enjala za $15,000 buli wiiki naye ng'amanyi ennyingizaayo. Bwe mukikubye kiddiri mu fakyo gamba tukole kino kye kitugasa, tugende tugule emmeeza yakakadde, we invite friends, we show off nga bye bintu bye. Oyo talina gy'akutwala. Era naawe onaamuwasa ojja kutuuka mu ddo ojja mulaba nti talina gy'akutwala, watomera omuleke. So oyo towasa. Omukyala namba 2 mukyala atalina mpisa. Omukyala atalina mpisa ng'ali disrespectful.
empisa zembi tezigenda kukoma ku ggwe wekka. Agenda kuyisamu mikwano gy'amaaso, agenda kuyisamu eŋŋanda z'amaaso, agenda yisamu bazadde b'amaaso, agenda kukutamya mikwano gyo kubanga gigenda kwetamwa nga gigamba ewooyo tokyalayo. Mukazi we ayogera bubi, mukazi we talina mpisa, mukazi we alangira. Kweganga mukazi wo gw'owulira buli wamu. Omuntu atalina mpisa ekizibu ky'alina nti empisa zembi zi extending okuva ku ggwe gw'abeera naye ne zigenda ne ku banneyiba. Okitegeera? So omukyala atalina mpisa oba omuntu takuwa kitiibwa nga ggwe omuntu. Akulaba oba ng'akaana akato. Akuyisa nga bw'ayagala naye ggwe obuuza mbu bwe nnaamuwasa ajja kukkakkana. Tajja kukkakkana bw'atyo bw'ali. Nze nabagamba omuntu bw'omusanga n'omuze gwe n'abeera nga tasobola kugukyusa nga mulimu eyo period ya courtship, tosuubira tokiteeka mu mutwe gwe, tokiroota nako, tokiroboozangako mbu bw'onaamuwasa bw'agenda kukyusa embeera ze. Tajja zikyusa. Bw'atyo bw'alibeera lubeerera. Mpozi nga yeebuuliridde yekka n'agamba kankyuse. Naye abantu ab'emitima emibi abo tebatera kukyuka. Tugenda kutunuulira omukyala atali responsible yali atya. Buli kintu kyakitwala nga bw'alabye, akikwata nga bw'ayagala. Bw'oba omulaba ng'alimu elementi y'okubeera nga tali responsible oyo muleke. Towasa. Ngenda kubagamba omukyala omulala oba tugenda kutunuulira omukyala omulala omukyala akyala ewaabwe. Ebiseera ebisinga abamu babeera baagala nnyo ewaabwe. Nga zitageza mu makubo mabi. Naye abamu lwaki nkikugambye bakikozesa nnyo nga bagenda mu makubo gano wammanga bwenzi oba nga bagenda mu masabo. Bintu bya kweraguza. Bw'aba akuyambye n'akulaga nti mweraguze, muleke kubanga omuntu omweraguze aba mubi. Banaye omuntu omweraguze ne bwe yeekoona agamba bandoze. Ssente ziggwera mu ssabo z'otamanyi muwendo. Ssente ne zitokomoka muli mu ssabo, muli mu bino, muli mu biri, ebitabagasa. So omukyala yenna bw'abanga mweraguze ajja kukukwata akusaddaake n'abaana bammwe. So mukwano oyo naye towasa, mwesonyiwe. Singa osanga omukyala ng'alimu elementi y'obunafu, oyo naye muleke kubanga si mukozi. Omuntu omunafu aba tayagala kukola. Ajja kusaba omukozi waka, tasobola gamba nti akola kano ka bizinesi oba atetenkanya kali, talina ssente zayingiza kyokka afulumya, oyo muleke, towasa. Si mukazi gw'ogenda okufunamu emirembe era si mukazi gw'ogenda okufunamu essanyu. Then waliwo bano abalina biguruupu. Abo abalina biguruupu nabagamba nti influence ebiseera ebisinga ereese obuzibu okuva mu bantu mu biguruupu ebyo. Ereese obuzibu mu maka. Nti singa owasa omuntu ng'alina biguruupu, ebiseera ebisinga tagenda kufumba. Lwaki? Baagala bagende mu pate, baagala sima balina ka outing ke baategese, balina simanya vacation gye bagendamu, byagenda okubeera mukozi ayagala meetinga standards z'abali. Abamu baba bavaako, abamu tebaba bafumbo, babeera beekolera bye baagala. And to fit in that group gy'alimu alina okukola bye bakola. So omukyalo w'ebiguruupu ebingi, amawulire, I mean abawi b'amagezi abana bangi, abawabuzi abana bangi, alinza okulema okufuga. Era alinza okulema okubeera ng'omutuuze waka afumbe. Oyo mwesonyiwe. Then tugenda okwogera ku mukyala nga ye emikwano gye egisinga gyonna basajja. Waliwo abantu nga tebamanyi kubondinga n'abakazi, munkwate bulungi. Nga ye kituufu emikwano gye basajja. Naye nga mikwano bakoma at that. But waliwo abayitirira. Nga talina yadde n'omukwano gw'omukazi. Ayina mikwano gy'abasajja gyokka. Ebiseera ebisinga emikwano egyo emingi egy'abasajja ajja kufunamu gwakemebwamu. Cause tukimanyi nti negative positive, ate positive nesika negative. Okitegeera? Bikonekitinga. Bajja kwesanga ng'ekimu kiriidinze ku kirala, ng'ebintu bisobye. Cause mukwano gwo omweyabiza, omubuulira ekikuluma, okola otya, ebiseera mumala bingi, oluusi mu developinzewo ka feeling, si bonna, but mu mikwano egyo emingi ajja kufunamu ebijja okusoba. So n'omukyala nga yeekuumirako nnyo abasajja mbu gye mikwano gye gyokka. I don't think abeera mutuufu ow'okuwumulizaako ebirowoozo byo. Era oyo wandibadde omwesonyiwa.
ngenda koma wana tana subscribing yangu subscribing bwebanga video kunyumidde giwe ekigalo ndekerawo comment woba olina kyowabula then n'oba tolina kyowabula ng'oyagala kwogera ku video osobola oteekawo comment yo awo wansi banja kuddamu oba olina kyombuuzizza then gwe nga wa subscribing addanga buli ka video keteekayo olabikako n'ojja n'okalaba n'okalayikinga n'okomentinga ate gwe sharing okola kyattendo saba Mukama akumpeere by'osinga kwagala nnyo munnange. Yeah.